Baba nkusaba okube mwoyo ogwemu omwoyo gw'ekkongo ogwo abagagga tulabe bangi nnyo abaali balina ebisinga ebyammwe naye kati balomba n'ataano enseene bazunganyanga omwezi n'omukazi oyo gowaniikiriza obufumbo enkya bubagwako kkiriza n'abaganda baagera nti abooluganda bita ne bwonkola ekibinze munno nsonyiwa naye gwe kikweyibaaza ki ne wabula nkukakasiddde ozuula genda mu maaso n'okwewaana ye Mukama akutunuuliza eriiso akakabuto kajja kukuggwako n'obutama bukwengere ng'ennyanja. Ne mwami Sebbala okokolima ki oluyimba wakolima nnyo mwami Sebbala yekolima si nnungi ku muntu ng'akoze ssente ze nakolima naye najolongebwa nakulaba nga akujolonga naye bakikola okujolonga okwo naye omuntu akujolonze ogize wuwe kakati mu kuyomba temubaamu nti gundi tewali muvunye bwoti oli waddemu omusajja akabuto gozza osaba ssente nti kasabi fwe twatandika okuyimba nalitandika nga nze sajja kugaggawala najja lwa talenti nga mpulira ekintu ekindimu njagala kifulumya nkigamba abantu ndekye kyandeeta okuyimba kakati abantu abalala naddala b'omulembe guno asooka atunuulira motoka gy'ovuga n'alyoka yeegomba okuyimba n'alyoka ajjukira nti ayimba ayagala okujja okuyimba tajja nti lwakiri kyawulira kyayagala kimufulumemu ajja lwa motoka eno gy'okola gy'ovuga ne by'oyina oba okitegedde ng'ayagala abeere nga naye abiina nga naye bamwogerako nti alina amakawa kati ekyo ekimujjira mu buki mu bwongo era najja nga yeraba nti ali waggulu era abalala oluva mu studio n'atandika okwewaana nga takubuuza nakubuuza nti bannaye owulidde otya nnyimbi entya ajja agamba jangu owulire bwenkubye hiiti jangu owulire eŋŋoma kakati ng'akukaka omutendereze mukene gw'oleese wali oyagala kuwa message ki n'ojjayo entebe ng'obadde ogenda kuwaata n'ositamira emmere n'ogikuba ebisiraani eyo gy'ofumba n'onzijulira ngenda ennoonya essente nanzifuna ntya nga tekisiraani nkijja waka gwakunamira emmere gwonkuba ebisiraani komya okunamira emmere tufunenga ssente olaba fwe tuba tuyimba nga benagambye naye emizannyo nga bwe gyatambulanga ng'oli bwagamba nti ensobi yali yaani olina kunoonya ensobi yali yaani ofunemu ekyokukola ki ekyokuyiga kati kadongo kamu nga bwali kusomesa ffe twakula bakadde baffe batula wansi ne bawaata emmere oluusi mu lusuku ne yeebikkako n'endagala wano kitwewuunyisa nnyo okulaba nti nno omukazi asobola okuggyayo entebe wano mu Buganda n'agisitamako emmere n'agiyingiza mu magulu n'awaata You wanna make tasty food and sales. You wanna do that dancing still. Kanda de ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Nairo akro ya singa. Sika de buto wa naira. Kanda de ngano ya naira. Sika de buto wa naira. Kanda de ngano ya naira. n'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'eŋŋano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko aina katungulu aina n'akambe basenga babayitote Bikini mama demo. Era kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunigade mkomova. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiroke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu.
mpisa. Okwita putu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okudukako olinamu negiya. Twetaagamu ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janat Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the PO reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo!
nuclear process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel ng'abiri mu August mushoja atuumye Strong Woman live ofeyire emitwalo 10 yepi emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate meza ya milioni 3 ticket zitondibwa ku Papa Sport ku Joint Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala abiri mu August Serena Hotel mwana watu n'abamuwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile ne Sanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Wanna back dance floor, come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy, come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama, and one local executive media on the real time show with the Val Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu baba akola mulindi. Bannabadde ogamba ki wamma? Bagiyita real time with me Shamim Manja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja njagala okubaanirizaako ku executive media. Programu eno eteekebwa mu ssente aba Nile Agro Industries Limited. Ebintu byonna ebikolebwa mu Nile Agro bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ndiremu abisebbale wano mu studio zaffe eza executive media era ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno. Kati tukyagamba ogw'omusamba omwezi guno tubuzaayo ennaku mbale tubeere nga tutuuka ate ku kivvulu ekigenda okubeera nga ate kijjukirwa mu byafaayo byaffe kuba mbadde sikirabangako. Nange mbadde sikirabangako. Naawe obadde tokirabangako temukikolangako mwena ne babagatta wamu gwe gusoose sikirabangako gwe gusoose. Kati ekibadde kyatandika badde babategeka buli omu kale muna n'okubeera abana oba abataano oba omukaaga naye kati mwenna mugenda kuyimba wantu wamu. Abantu bakyemulugunya mwami Sebbaale munaazimalayo ennyimba zaffe obudde bunaabamala lwaki temutandise ku makya bujja oba kale ne mutuwayo ennaku nga 2 oba 3 ekyoyogera kituufu toyinza ga nti abakadonkamu bonna bagenda kuyimba mu budde obwo obwo tekisoboka. N'olwekyo twalonzeemu abamu abana bafikidde bajja kuyimba kubanga kijja kubaawo buli mwaka bwe tusuubira buli mwaka inshallah. Kakati n'olwekyo abana bafikidde baba bajja kuyimba ku mulundi ogukola ki oguddako kubanga bw'ogamba nti buli muntu akole kyalina okukola tekisoboka era kyoyogera kituufu tekisobokerako ddala. Ennyimba zammwe empanvu empanvu ennyo zaaliwo kati nammwe mwatandika okukendeeza kati kizibu nnyo okukola oluyimba nga lusooka eddakiika 6. Lwaki mwazijjayo? Twazijjayo lwa media. Media yakola ki? Anti kati edda luli omuntu wafulumyanga teepu teepu ng'ebeerako ng'erina okumala essaawa nnamba ng'eyimba kati ng'olina okuddira ennyimba 3 n'oziteeka ku sayidi emu sayidi A ne sayidi B n'oteekayo ennyimba 3 kati ennyimba ezo ng'olina ozigabira eddakiika 10 zokka. Anti twakolanga 10 nze wenzijidde nga ziribira eddakiika 10 osobola okukwata eddakiika 3 okozesa ennyimba 6 kati obenga essaawa ogikoze eki ogikutudde kati waliwo ye oli ng'ayinza okuddayo n'ateekayo oluyimba lumu naye otwala eddakiika 3 mulimu ennyimba oba akamaso kankutte waliwo eddakiika 15 simanyanga ddakiika zaalo waliwo n'endala eza muzeeyi Matiya Luyima naye ng'ez'abayimbi abalala ddakiika zaabeeranga 10 ng'obala nga toyagala kuteekako nnyimba nnyingi oddira ennyimba 3 kati nga zowanvuya mu bivuga wano noziwanvuya mu bivuga ng'omuntu amala okuyimba obudde butwala obuwanvu ng'ebivuga kati nosobola okukavalinga eddakiika ziri 10
kati zabeeranga buzito naye kati obudde bwo tebukyakola ki tebukyabulina meaning tulye beetu lyaliwo naye kati wali beetu kati kyoba oyagala kuba luli muyimba bakadongamu nga alina kyoyagala bwoba oyogera ku bwenzi bw'abakyala n'obunnyonnyola osobole okuggyayo ekinyusi tutegeere n'otunnyonnyola nagendako ewagundi n'akola bw'ati kati ekyo ekinyusi kivaayo mu zino eddakiika ze mutuwa anti kati ofuba nnyo okuleka nti ofunze tulina ennyimba ezinyuma ennyo ate era nga si mpanvu nnyo bw'oba mpozzi nga tokigendereranga kati waliwo oluyimba ngenda kukugamba oluyimba nga olwa Naabawanuka teriweza ddakiika 6 teziwera luwanvu wano mu kuzannya mpozzi ng'oli ku stage naye wano ng'oluwulira buwulizi si luwanvu n'olwo olw'abaana bange zonna nnyimpi kuba teepu yonna yagikolera eddakiika 45 baama ne bateyo teepu nga za ddakiika 45 nga tezikyaweza ssaawa tezikyawera 6 kati n'afunze ennyimba bwe kityo bwe kiri okay atulaba njagala okujjukiza tuliire mwami Ssebaale wano mu studio zaffe za Executive Media era nga mwami Ssebaale y'omu ku bagenda okubeera ku Sheraton Gardens abantu abamu balowooza nti ababakoledde kino ekivvulu babakoledde kivvulu kino kubasuula kutusuula anti ennaku zino abantu baga nti kasita babakwata ne babagatta awamu bwetwa either bwe mutagenda nnyo mukkirira nnyo naye tebatugasa wamu tugenda kubeera wamu ebbanga lyonna bwe tumaliriza buli muntu waddembe okugenda okukola byakola siga nti batusibye wamu nti tetukkirizibwa kuvaawo kugenda kwetaayo kukola birala ekyo si kituufu ekivvulu kino kitegeeza ki mmwe eri ab'akadongo kamu guno omulembe nga bakitegekedde mulembe guno ogulimu abavubuka abalowooza nti be basinga okuyimba ennaku zino omuli abavubukamunange kuba kati ffe abafanze ng'omuntu ndi muntu w'akadongo kamu kati abavubuka ennaku zino baba bayimiridde okwogera ku kadongo kamu balabanga ebyedda era baba balowooza nti oyo omuntu wadde ali loko we batera okyogera kitegeeza ki ekivvulu kino nga teba batutte ku Sheraton nga abantu bagenda bagula emmeeza mu kivvulu kyammwe kyekisoose okulyamu emmeeza ya $2 miliyoni 10 kitegeeza ki eri kadongo kamu olaba ebintu bino ebya music n'ebintu byonna ebitambula mu nsi buli ekyolaba nga bwekiri kiba kyabaawo ekirala buli kintu kirina obudde bwakyo ate kadongo kamu bw'omutunulako gwe musingi gw'okuyimba wano kubanga okuyimba gye kuvudde n'abaana abalowooza nti bakitalo okujja okukusinkana n'olwekyo bwe kiba nti bwe kityo bwe kikoleddwa kitegeeza okuddamu okuzuukusa abantu okuddamu okwefumiitiriza amaka mangi nnyo oba abaana bangi ennyimba za kadongo kamu si kadongo kamu yekka n'emizannyo egyazannyibwanga abantu abasinga ekyaba bakozesanga ekintu ekyo kusomesa kusanyusa gwe gwalinga omulamwa ogw'amaanyi abantu kusanyuka nga bwe bakola ki nga bwe bayiga kati osanga ennyimba za kadongo kamu ezisinga zeesigamye mu maka kubuulirira abafumbo okubuulirira abaana naye kati gwe tunuulira nti okuva akadongo kamu kale mabegaawo nga bwe aserebamu gutali musango bwe mwawumulamu ne mutwesonyiwa akati tunuulire abantu bwe bafaanagana ebigambo ebibava mu kamwa ezzadde nga bwe lifaanagana kati tufunye omulembe omugwagwa nagwo ne guzaala bagwagwa bannaabwo katulina abagwagwa squared okitegedde ate ng'oli mutuufu nzikiriziganya naawe kubanga oli wabanga mugwagwa bagenda kuzaala ki mugwagwa munne n'omugwagwa naye n'ayongera n'azaala ekitabaddewo kibadde kisoboka emabega wali kakati abantu abalowooza okuba nti be bageze ennyo ate tebamanyi nti balina obuzibu n'obuzibu bugenda kweyongera ku buzibu bwonne waabwo ensi yaffe netuka okuba nga tekyasoboka kati bwe tuddamu okwefumiitiriza n'okujjukiza abantu gye tuvudde osanga abantu n'omulembe gunaddamuko ne guddamu okuwuliriza ku byamagezi ekifo ky'okugamba omutumbu tolina kyotugamba
abantu bangi nnyo kati n'abaana bo banyoga tolina maama kyotugamba bulungi era nga balaba bategeera nnyo okukolaki nga balaba bategeera ate gwe nga basaasira busaasizi kuba gye baba bagenda mu maaso oba okolaki oba omanyiiyo ekyo kitwetaaga era tusaba katonda akkirize kibeere kigenda kubeera inshallah tusaba katonda akkirize naye waliwo abagamba nti naawe oli omu ku batunda ennyimba nawe zo wezitunda twazitundangako emabega ku mulembe gwa tips twatunda ennyimba naye nezange saazitunda nziina ezo zirina naye nga waliwo bannamu abatunda mu budde obatunda kitegeeza mwami Ssebbale gw'olina youtube channel nga yo miziko abaana tebamubba bino abaana bakwata nyimba z'abantu ne baziteekayo bazibba anga ate bazifunamu nno badde okimanyi tebazifunamu naye buli kintu nga bwe tugambye buli kintu kino budde bwakyo ne bwona ovaayo nga gwe Ssekinoomu ng'obudde kubanga mateeka ge galina okutuyamba ku nsonga eyo kubanga music yasaasaana yafuuka wa buli omu buli weyagalira osobola ofuna ennyimba z'omuntu n'olwekyo amateeka bwe ganaba nga gakwatiddwa bulungi kyensuubira nakyo kijja kutereera amiina kaakati mwami Ssebbale mulina wano nina kikyo gye nalaba ya mwami Ssebbale ni wali ali gwe mwami Abe Mukiibi Zamunyi wagiraba nengamba abakulu batukoze batya ani yateeka sheeyo era balumya yagiteekateeka ani yaleeta idea y'ebiteeteeyi gwe kennyini oluyimba olwange anti kati kyova mbuuza ggwe kuba olina okuba gwe wabambazisa ebiteeteeyi oluyimba lwange lwaki wabambaza ebiteeteeyi nagiraba wano nali omu naye ko bagiranga naye saasobola kujja tewasobola kulaba lwaki tewamanya mulamwa oluyimba we luli mbantu n'abaana kakati ekyatukozesa ekyo era kwongera kuddamu kuwumbawumba manyi mu Buganda wano waliwo ebintu ebitabaddeewo nga mu Buganda kati nga mu omukyala okwambala empale omukyala okwambala mini empisa y'omukyala mu Buganda alina kwekwata nga mukyala bw'alina okukola ki bw'alina okubeera kati bwe tuba tulwana ku buwangwa bwaffe okuddamu okubulwanirira n'okubutereeza mulina kutabuka tusobola naffe okutabuka nga bwe baatabuka naffe tutabuka nga bo ne bakakasa naffe okutabuka tukola ki naffe tukusobola kati kwe kwekalakaasa okwo kwe twali n'obagamba badde twekalakaasi naye bambi temwanyuma twanyuma twali awo nga tutuleka wala ate nebuganda abasajja tebanyumaamu yadde webati ekyo kye twali twagala tuleme kunyuma mukakase naffe bwe tuba nga tuli bakubonye kale watya singa twatambula mu tawuni temwali nyiizo enyo kyali badde kinyiizo kyamaanyi naye tujja okutuukayo ne mu kibuga singa munaagaana okudda ku mulamwa tubanyirize ddala kale ebiteeteeyi buli omu yabijja abagula buli omu yaggyeyo kya mukyala weeka buli muntu yasala amagezi n'atetenkanya bw'afuna bwayiya leete neweekwata ne vidiyo bulungi oluyimba olwo waluyiyo olujja ku ntobo ya mutima nalujja ku ntobo ya mutima olw'ebiriwo mu ggwanga watunuulira abakazi nolaba nga tugenze nnyo nga mugenda kuyitawo nga muyiseewo neneekalakasa nga bukyali kitegeeza tobyagalirako ddala omukyala nga yambadde empale yadde kasikaati akampi n'afuluma ebweru atambule tekyandibadde kirungi naye omulembe gutunyigiriza okutuusa ku kisembayo ekirala tulina ekintabuli ekyamawanga obuwangwa bwanjawulo waliwo obuwangwa nga oli okweyambula n'atambula tewali muki mutawaana naye obuwangwa bafu wano ekyo si kye bwali bwagala
naye kati ensi bwetu bwetuvuga ngaetutwala gyekola ki gyeraga gyegenda. So oluyimba luno ndwagala nnyo manyize lwemandula bamanya nyo balutereka generation ne kyeka banyumirwa birimu munda tebamanya bikola naye ngandula banyo mu masomero waliwo essomero litalukola tewali somero litalikola naye ngamba abaana abo bayika banyumirwa ne batajjaamu message wali oyagala kuyisa kye nali mpisaawo kuba ddonga ddo olunyuma kati message okunyuma kubika message yaffe kuba ndabira ddala buli ssomero likola oluyimba olwo naye siraba message eyo baali bagitambulirayo anti katulaba abasomero ago mutawanago ekikyamu ekiriwo nti ennyimba ezo bazikola niti batwebuuzaako okusobola okugyayo ekifaananyi nga bwekyalikoze eki bwe baluwulira nga batandika nga baana so nga bwebamba bawadde script ennungi mulamu aki gwe tuliko kati bo baagala banyumirwa ne bakuba enduulu banaalukoze kati eri paati y'okusomesa neebula omulamwa oluyimba lwa mukene gwoleese wamanda bale mumuweka koyo mukene tujja kuyenga omunnyo wali oyagala kuwa message ki olaba ffe tuba tuyimba nga benagambye naye emizannyo nga bwe gyatambulanga ng'oli bwagamba nti ensobi yali yaani olina kunoonya ensobi yali yaani ofunemu ekyokukola ki ekyokuyiga kati kadongo kamu nga bwali kusomesa kati natunuulira obuwangwa bwaffe nga bwebajja nga bwe twakula ffe twakula bakadde baffe batula wansi ne bawaata emmere oluusi mu lusuku ne yeebikako n'endagala wano n'awaata emmere nga bw'erina okukola ki okubeera. Kitwewuunyisa nnyo okulaba nti nno omukazi asobola okugyayo entebe wano mu Buganda n'agisitamako emmere n'agiyingiza mu magulu n'awaata kakati mu buwangwa waffe kivve olaba nga kivve naye nendaba nga weekiri kati neŋŋamba besigenda kukwata buli maka muggo nti naye nga nkuba buli ki buli omu kampise message eno ejja kutuuka ku bantu kati gwe gwali omulambo era olimba nalutuuma nti lwakuba ekyamukene kyekyayitamu naye luli nti abasitamira emmere omuntu wasitamira emmere eggwamu omukisa kakati singa omuntu ajja bagikwata nga bayimiridde singa omuntu ajja n'atukunamira wano tugamba tutya atukubye ebisiraani kati ate bw'okunamira eno emmere ati abamu baba bagamba atudde waati ng'omukazi kakati ng'ali waggulu eno gyendi bw'amala okubeera waggulu bw'oti noddira emmere gw'osobola okugira bw'oti katugeze nga bw'oti n'omba n'okutama okulonda emmere endala okola otya nina okugira mbwe nti olina okugira bw'oti ate g'okaziye okitegedde kale tutambulira ku mulamwa gwa kukuuma buwanga bwaffe n'ennono n'empisa zaffe so mu nnyimba zo ez'akadongo kamu zonna ezisinga wali oyagala nnyo okubeera nga otulaga nti tuvudde nnyo ku mulamwa naddala ffe abakyala kiki ekikuleetera okulaba nti kiki kyo wali oyagala nnyo abakyala olaba message yeeyo gye watuwa twolina we twagiteekako oba twongedde genda bugenzi twongere kuwulira nnyimba zo simanyi lwaki omulembe ate guno bo bennyini abantu balwagala nnyo abazaaga naye n'olwo balwagala ate nnyo nnyo simanyi oba balwagala lwalwali oba balwagala lwakuba nti nno lubazza ku mulamwa kijja kineetagisa okukola risaaki ntambule mu bantu mbabuuza oluyimba luno oba mu maka g'abantu ntegeere balwagala lwalwali oba balwagala okuba bategeera ekyalimu oyagala ndowooza tukibabuuza oba tujja kibabuliza ku obabuuze oluyimba luno mwalwagala lwaki temukola bigendera bigenderamu mubituukiriza mubigendako oba mubirowoozaako okitegeera omuntu ali eyo bw'alaba mwami Ssebaale yeebuuza lwaki mwami Ssebaale tebannakutegeka wekka ennaku zino baadde batandika okutegeka
bakadongo kama omomo omusolo bamuleeta ne bamuteekawo ku Serena ne bamuleeta ne bamuteekawo ku Serena n'atuwa ennyimba ze bakadongo kama mami Sebata yakyagenze yekka ne bamuyitaani omulala eyaliwo waliwo n'omulala eyaliwo ku Serena nga simumanyi nga wakadongo kama ng'omumanyi mwerabidde erinnya ono yayimba ne gundi yani yayimba na ono owebisaanyi si wakadongo kama ayimba kyekyo ayimba band music ayimba band Kabuye Semboga ayimba band music sikadongo kama okay kati esawa yonna abantu mwami Sebataika yakayimba okay esawa yonna tukulindeko nga tugamba nti kati leero mwami Sebale ali ku Serena nyinde butasoka Serena nga nyimba ze zonna nyinde butaseka Serena notusooka wa nasho ginateeseteese uwa mwezi gwokuna next year next year gwokuna nengenda gikolya climax wano ewa mwami Makindi ngenda kuzumeza 25 gwokuna 25 kakati bwe tuli batuvudde awo ekirivaawo kyekiri tusindike walala buli kintu kirina nti obudde bwakyo kati obudde obwo ekyo kyensuubira naye okuumya omutindo tokaddiwa olina kasirapu konywa kale buli mbusikadde nina kubanga ninkana nankutta omugwe olina kubanga kakofira kako kyakateekako bitishaati ebyabavubuka abaliko byokuba kwegamba esebo byebyo ebitishaati kati bye bakuba abaana abavubuka bakasuku bye bino ebitishaati kati bambala omubiri ogukuumye nandize bona obadde oyagala nzigire mu kanzu badde tubakusuubira kati mu kanzu agamba bale mwami Sebbaala akaddiye kakati ensito yina wagijjako amaanyi si bwewereega naye nnyo ebiseera ebisinga ebintu ebisinga bigenda n'okutuuka nga tokyaliwo oba olina okukakkana n'okendeeza ku maanyi ebintu ebimu nobirekera omutonzi nina olunaku lwe nali ne mwami kazi w'ekkapo ne mubuuza kiki ekya ng'osesa omumanyi nti naawe alimba nnyo anti mu mwaka mulaba mwaka mulaba nze yakatulimba kitono ne mubuuza kiki ekyatuuka omwanyigamu kiki aba akadongo kamu okunyigira bannayuganda nti omulembe guno ogw'abaana baffe gwo tegufunyeeko ku music wammwe mwasirika naŋŋamba omanyi we twalaba nti music waffe mulungi nnyo ate mutumanyiira tugamba katusooke tubalekera aliwo bwe munaamukoowa muddemu mutuyite agamba naye kati engeri gye mulaga nti muleka mumukooye tukomyewo mwenna kyekyali ekigendererwa oba mubadde mulina eyo gye muyimbira nga ffe be mwataba nabo mu kibuga ebintu bino biraba engeri gye bitambula music atambula bw'ati oyinza okulaba music aliwo nowooza nti oyo aliwo ebbanga lyonna naye wabeerawo aba yabaddewo oyo okumala n'abaawo kati otambi bwe lugenda lutambula bwe luti kati katugeze singa omuntu ayagala okuyimba okwokuzina n'okubuukabuuka kati ayinza okubuukabuuka naye ng'okyali muto ebiseera bituuka bumala okubuukabuuka oba olina kola ki si kutuula wansi mu kutuula wansi ekitegeezo olina okuwuliriza ate olina okuba nga ozadde kati bw'ozaala otandika okufuna ebikusoomooza kati ebikusoomooza muli abaana oyagala obagambeko n'ebigambo byebagamba tebimala kati kyova oli oluyimba nga lugamba nti abasitamira emmere ng'owulira omwana kyakola wali kikola kikukosa kyova ogamba kanzigye oluyimba lwa gundi ndukole ki nduteekemu mugambe wuliriza olaba ngembe obudde bukola ki olwo obudde bwe bukuvuga kakati abantu babuusebuuse abantu baboggodde abantu bakoze bitya byonna kati obudde butuuse abamu kati balina n'abazzukulu ayagala bazzukulu babeeko ebigambo ebyamagezi byebakola ki byebawulira bwe budde buno kati butukola ki bwe budde butulimu naye waliwo ekiseera bwoyinza okwagala okugamba ku muntu ng'agamba tolina kyokola ki kyoŋŋamba kati obudde butuuse baagala tubeeko bye tubakola ki nebyo tubagamba babiwulira era basobola obiwulira bali mu budde bwabwe balina be baagala bawulirize ebintu ebyo ensonga ezo era omuntu yenna yenna njagala nkubuulire fe abaakulira ku nnyimba z'akadongo kamu naawe ogamba oyagala akadongo kamu kati laba ennyambala gy'oyambadde
teri siga nti no bamaze kuga nti kwata omuggo ogendo yambale booti ne booti naye gwe kenyini weefumintiriza n'ogamba kino sijja kigira ki sijja kikola kati ojja kwesanga abaana nga ye teyeefumintiriza kuba talina kirala kiyali awulidde wali abali mu bikomera nga tebakkirizibwa nakufuluma wa neiba wadde okulingiza amagezi ge balina awo gokka oba ga kisiru ge balina mu kikomera kyabwe tojja kubagamba kirala kyonna bwafuluma ekikomera agenda ku ssomero tewali abuulirira abazadde wakati baliiwo ne ku ssomero bye babagamba birala tebikwatagana nabya mpisa za buntu za mwana kati kwe kusomozebwa okuliwo n'olwekyo abantu beetaaga kadongo kamu mu budde buno okadde katuuse nga babeetaaga batwetaaga eddogo mu kadongo kamu baakulogako naawe eddogo naye kati si mu kadongo kamu mu music industry kubanga wano nakyaza Grace Nakimera nangamba baamuloga kati bamutte mu ndongo n'atuukako ng'aba agenda okuyimuka bw'ati ng'alaba mizimu lwatuuka ku stage alaba ebintu tebikwatagana n'avaako n'agamba kampumule endongo yakadda oli abe yakadda yadduka laddoga adde yakakomawo n'aŋŋamba buli muyimbi gw'okyaza wano ekisooka ne Diana Nalubega yayimba mumanyi n'aŋŋamba kye baamukola mu ndongo wano n'okumulembe gwammwe mwakaabanga eddogo nkigundi anduga olaba omulimu guno manya kale talent ey'okuyimba terina formula terina kugamba nti bwonyiga epeesa lino nalino naliri ng'otuuse ku buki ng'otuuse ku buwanguzi kakati n'ekirala abantu twayingira mu talent okugibeeramu eno gijjamu ng'oli muto kati mu kubeera ng'oli muto oba olina ebintu by'otomanyi biki bingi nnyo mu butamanya ofuna okubuzaabuzibwa kungi nnyo naye nze ndaba okusinziira ng'ensi bwetambula ne bye tutegedde tewali kyetaagisa ddogo wabula ekyetaagisa kwe kwetegeera waliwo omuntu omu nze nkubuulira waliwo omuntu omu asobola okutunda akabalagala n'agaggawala tekisoboka enjebali ate ng'oli akugamba nti kabalagala n'agamba ogwo si mulimu ne wabaawo omuntu avuga takisi n'agaggawala n'agamba nti omulimu ogwangaggawaza guno atandikirako navuga takisi waliwo omuntu atunda emmere n'agaggawala naye kye bayita okwezuula weetegedde otya okumanya wa olina okuyimirira namuno temuli wano ku byamawulire mulimu agamba nze tombulira amawulire n'awanda n'olususu bulungi nnyo ate ne wabaawo agamba nti omulimu oguntuusiza wano mawulire oba okitegedde kati omutawaana kye bayita okwezuula okwetegeera ani ali mu ggwe era mirimu ki gy'olina okukola emituufu ayiwali okusomoza nti kuli mu kuyimba kwokka kuli buli wantu bonna kati mu lutalo olw'okutegeera olina okutuuka okumanya nti wano wendi si we watuufu oba wendi we watuufu awo si wangu kati abantu abamu bakolemu ensobi ki nyingi kyesijja kuga nti kino oba kiri kubanga sibeera nabo ana atugaba bamuyira asidi ng'afuluma kirabo okuyimba kati asidi nalyo eddogo ne balyoka bagenda bamuyira bwesho agenda okuddamu okujjukira nga tabadde asidi okuddamu okujjukira kuba bwe bamuyira yatya agenda okuddamu okujjukira nga tabadde asidi nga kibadde ddogo yali wulira nga lisiiwa kubanga asindi omuntu okulowooza nti bakuyiridde asidi lyamusiiwa kati kyagala enyini gwe wano bwe baloga eddoboozi ani oyo ati nga takyayimirirako yadde ku stage n'emu kuyimba nga buli watu wadde naayogera buli wagera ku stage oyimba nga libula olumu nze ndowooza olumu obuzibu obumu bubeera ku bantu bennyini be baloze yennyini agamba nti bamuloze yennyini nga yaliko yalina obuzibu bye bw'atamanyi nga tannabutegeera kitegedde kyeggambi omuntu oluusi oyinza okuba nga gwe olina obuzibu naye nga gwe kizibu naye nga gwe tonnakutegeera nti gwe kizibu ng'olina kyebayita okwezuula ng'olina okwenoonya weetegeere kati buli muntu agamba muno gundi ojja obuuzeeko fomula y'okwezuula ogibuuza omuntu waliwo aligikuba agamba weezuule si we bagamba bw'omubuuza mpa fomula ng'agamba nkugambye weezuule oli muntu mukulu akantu ako kakulu osobola okukyawa abantu bonna naye nga gwe bulwadde nga gwe buzibu
kati abantu balina omutawana gw'okwezuula guli awo nagwo buzibu buli awo naye buli gw'obuuza bwomugambye okwezuula nezuula entya nga buli muntu mukulu nze nkubulidde buli muntu mukulu okitegeera eyamala okwezuula takubulya butya we weezuula asirika busirisi nagamba weezuule okitegedde otherwise osobola okukyawa abantu bonna ng'ogamba nti be baakukola ekikyamu naye ng'ekikyamu kiri mu ggwe ku mulembe guno ogwaffe rehab lulibaika waliwo butabika yokka nga gye batwala abaana abakozesa ebiragalalagala oba be baloze ne bagwa eddalu ku luno katulinawo neziri private nga bo bajjanjaba abantu balina buzibu ku mutwe naye abayimbi bano abali mu industry mwe babasanga baba batutte nnyo mu rehab nga bagamba buli kwobuuza lwaki bagenda mu rehab ng'agamba endongo yatuuka nendeetera nga sikyalina option okujjako okukozesa ebiragalalagala ng'ayi mukwano gwange mwenge njaga biki era gususse nnyo ku mulembe guno mwe mwakolanga mutya okubeerawo mwe mwafunanga ebizibu kakati omutawana gwo guno fwe twatandika okuyimba nitandika nga nze sajja kugaggawala najja lwa talenti nga mpulira ekintu ekindi munjagala kifulumya nkigamba abantu ndekyo kyandeeta okuyimba kakati abantu abalala naddala b'omulembe guno asooka atunuulira motoka gy'ovuga n'alyoka yeegomba okuyimba n'alyoka ajjukira nti ayimba ayagala okujja okuyimba tajja nti lwakiri kyawulira kyayagala kimufulumemu ajja lwa motoka eno gy'okola gy'ovuga ne by'oyina oba okitegedde ng'ayagala abeere nga naye abiina nga naye bamwogerako nti alina amakawa kati ekyo ekimujjira mu buki mu bwongo era najja nga yeraba nti ali waggulu era abalala oluva mu studio n'atandika okwewaana nga takubuuza nakubuuza nti bannaye owulidde otya nyimbye entya ajja agamba jangu owulire bwenkubye hiiti jangu owulire engoma kakati ng'akukaka omutendereze bwekiri bw'ogiwuliramu nga owulira si ngoma tolina bw'omugenda muga era agamba okugamba ki tolina alaba ng'obulogo bwe bukutandise mukyalo oleeta nankanudda kulimba lotandika omugamba okitegedde ye azze kuwangula azze kuvuga emmotoka ng'eyagundi gyakola ki ayagala amaka ng'agagundi gyakola ki gavuga kakati bw'amala nga tannabanona kujja kutandika kugamba mu studio n'asooka akola enviiri nga gundi zakola ki ate bamugamba anywa n'enjaga kati kitegeeza nti ezo nazo nti qualification zimutuusa mu kuyimba asobole okuwangula enjaga nayo n'asooka agiyiga ne walagi naye n'amukola ki naye n'amukwatiramu n'ebirala ebisobola okumubeeza ng'oli gwakola ki gwalaba kati kyava ajja n'ayimba byayimbye bamala bimba n'atandika okwewaana nga nebintu tebinnafuluma n'abyewaaniramu bwamala obyewaaniramu kyebiva tebikola kyabadde akola ki kyabadde asuubira n'alowooza oba waliwo ensobi oba ki ekyaleese ekyo kakati kyavaddeyo n'akola ekirala kyekimu n'akikola emirundi 3 oba 4 nekigaana okwanukula wadde omulundi ogutya ogumu ki ekiddako kukubwa oba ogenda bugenzi butabika kati omubuuza nga endongoto ginnyongera bandogere okitegedde naye kati omunogo aluwaawo so mwe mwajjanga okuyimba ng'ogamba njagala nina ekintu kyempulira mu nze mpulira njagala kinfulumemu ebyesente nga tolinda ebyesente zityate oba okitegedde ng'oyagala nyuka noddeeka nedda mu kujja obuuzi ng'oyagala kuyimba abantu bawulire ng'oyimba kikulu kyakukwata kazindaala ako n'obalaga oyimbe ennyimba zo zisaasaane bino ebikulimu bifulume bigende mu bantu bawulire ekyo ekikulimu gwe mulamwa okitegedde omwana ajja n'ayimba nagamba jangu owulye mu hiiti neyewaana n'azina n'asituka yennyini n'azina munda mu studio agenda n'okugenda nga tamanyi kyagenda kuyimba bangi bagenda mu studio nga talina kyagenda kuyimba oli n'amugamba kuba eŋŋoma ntandike mwami Ssebbale mbwe ye talenti kakati neweebuuza mwe mwagendanga n'empapula ffe tumala kukola omala kuwandiika n'olusaza namu ng'olaba ovudde ku mulamwa oba kyoyagala si kyekyo n'oluwummuza wali okumala emyezi 6 nga tozze muddu kwatako n'oddamu n'oluzukusa bupya oba n'oluwandiika n'oluddamu n'olwetegereza n'olusunsula obudde buliwa
era bwe buli lwa nsonga banneno balina ziyiti zitambula olina hiti olyawo giterese hiti myezi 6 mwami Sebbale naawirika anti bwe bulwadde kati bwe buli kati abaana bano bagenda namuga gwenteeramu awo eŋŋoma ateekamu namuga akantambulireko kati oluyimba oyagala lubeerewo ate oyagala olukolera akadde kaki katono ate ngaoyagala lubeerewo ebbanga ki tewali kintu kirungi kyosobola kukolera kadde katono nekiwangaala ebbanga eddene nga bwewandyagadde era kyokoledde akaseera katono era omuntu akiwulira n'agamba nno lwakuba twali tugamba kirungi naye ekintu kino nomuntu yakiwadde budde Sebbale munauganda eyo gyayita talenti ey'okuteekako eŋŋoma omwana kuba tumukyaza n'agamba olaba oluyimba bakuba bukubi eŋŋoma awo nga bwentambuliramu oluyimba neefuluma nga ndumaze ne balubabwa lulyoka luvuga wano mwami Sebbale n'omugamba ddamu lutukubire nga wayise emyaka 6 kati wali nga wayise emyezi 6 mugambe ddamu otukubire oluyimba lulire watwadde tutenda juice kyava luteeka maawo naye kenyini ng'awulira talwagala nannyiniru ng'alyaga luyitako ng'aganyina gamba lugyeko ebigambo n'atandika 2 kubanga teyakiwa budde kintu kigwire buki kigwire bugwizi ekibatwala mu rehabu bakima birala bafunye birala ebirowoozo byabwe biri walala nnyo ate bafunye birala okay so wano nga tuyitamu mwami Sebbale sooka ompisizeemuko wano akalango ka 31 nga tuli wano atandika otuwayo kapera ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera ku Sheraton Gardens yes abantu ba ordinary bamwe ba ordinary bani ife tata buli ba mitwalo 10 giyesebo kakati emmeeza tutandikira ku bukadde bumeka busatu paka ku bumeka 2 ku bukadde 2 n'olwekyo bunoonya woogwa nojja ne tukukuba endongo tugenda tandika saa 12 okuyimba tumale bomba mutandika 12 Abannayuganda balina omuzeera kibakati baŋŋambire Abannayuganda balina omuze ogujja saawa 2 ate nga nazze olugula tiketi kijja kuba kibi nnyo kubanga eno shonga bw'ogiraba abayimbi abalimu tewali kugezesa tewali mbuno wali wagenda okujja mbuno wasooke waliwo bwala bujja okuso nedda olunakuba bepoli mbale basookawo bano abakadonkamu abakati baani abamukyusizaamu ne bwana abanga wakati era ajja kuba naye si wa muzannyo oba okitegedde ajja kuba si wa muzannyo kubanga bwe tuba tutandise si kuwoza ngu waliwo bajja okusooka bayimbe muno bali be twagala bajja no olunaggulawo bwe pa kubanga ate nze mbikulira byenkugamba ge mazima stage eyo nze njikulira ebiriko ebigenda okubeerako ate bano abaana baagala kadongo kamu nga bayimbi temubaweeyoko abaana batya tewali kuyiga wali naawe baana baluwa baana aba TikTok oba abayimbi abaguna omulembe Gen Zera omuli ba Eddie Kenzo abakadongo kamu bamwagala baagala kadongo kamu anti oliwo ofuuse muwagiza ate abalina tuula eri munda tasobola kuwaamu muyimbi yenna n'ayisaamuko tujja kubaamu n'abayimbi ab'omulembe guno ebikwatagana n'ekisho nga bwe twagitambuza nze kyovudde olanga nsikattira saabalabyeko mu rihasho teri agenda kuyimba nga teyakoze rihasho tali yagenda kuyimba ne bwaba wakadongo kamu nga teyakoze tajja aba tagenda kuyimba wali okutuwamu kasiddi oba egenda kuba live egenda kuba ndongo naawe si bya siddi egenda kuba ndongo kokozeseza nga sikalunyi wansira kagambo ki Sebbale akagambo koga egenda kuba ndongo oyagala kugamba kimwami Sebbale sina gwe njogera mazima nange siddi njiyimbirako so n'abayimbi ab'omulembe guno babayita mujje mugule tables nga bukyali muleete bamaama muleete jjajjaawo bamaama abasinga baagala kujja mu kivulu kino bane muleete bamaama bammwe mu budde baleete abooluganda abako n'ab'emikwano bataata bammwe kubanga tewali kigambo kigenda beesittaza mu sho yonna ne bw'aba nyazaalawo ng'atudde wali
ajja kubeera wanyumirwe addiika. Tusuubira leero wafunye designer oba tukudesigning wali mubyemu akateeteeyi leero ndowooza weesuna akasikaati bw'oba olina design ojja mumpa naye bambi zaamu nnyo etekamuzza zaamu nnyo amagulu teganyumira bulungi mu legingi tekyavaayo zaamu nnyo yayimiriza mikono wangi gwogambye gwobyogedde mbadde nzijuliriza statement yo kubye ekitonotono n'omutwala nnyo n'okuba kumutta so omukulu oyo yaŋŋambye bwe nkuleeta wano ekyova olaba ndowooza bamukubidde bamugamba omukulu atuuse ayagala nnyo akayimba kali aka eŋŋanda teziya naye kalina bayagala okukolimira nono bamukolimire baba nkusaba okuba emwoyo ogwemu omwoyo gw'ekkongo ogwo abagagga tulabe bangi nnyo abaali balina ebisinga ebyammwe naye kati balomba n'ataano enseene bazuŋŋanyanga omwezi n'omukazi oyo gowaniikiriza obufumbo enkya bubagwako okkiriza n'abaganda baagera nti abooluganda bita ne bwonkola ekibi nze munno nsonyiwa naye gwe kikweyibaaza ki ne wabula nkakasiddwa ozuula genda mu maaso n'okwewaana ye mukama akutunuuliza eriiso akakabuto kajja kukuggwako n'obutama bukwengere ng'ennyanja naye mwami Ssebbaayi okokolima ki oli yakumanya alusabye eŋŋanda teziyamba kalina obulumi ku mutima naye olwo oluyimba wakolima nnyo mwami Ssebbaayi yeekolima si nnungi ku muntu ng'akoze ssente ze nakolima naye naye najolongebwa nakulaba ng'akujolonga naye bakikola okujolonga okwo naye omuntu akujolonze ogize wuwe kakati mu kuyomba temubaamu nti gundi tewali muvunye bwoti kase bitandika byakuyomba oli waddembo omusajja akabuto gwezza osaba ssente n'obutama bumwengedde yakola ssente byali byatabuse empozi nga tobeera omwavu enjala eyinza okuba nga ekuluma mu luzungu tetwasoma nnyo ne bagamba a hungry man is an angry man kitegeeza omuyala aba mukambwe nnyo okitegedde kati gwe omanye otya oba nali saalidde okumala ennaku bbiri ogokambwe yako yakomye emmere era ku muntu bwatuuka mu sseeryo wakolima bw'otuuka oba mulwadde n'okolima nnyo ninga bw'otuuka oba mulwadde obwavu tetuganya omuntu oba mwavu naye ate okukolima wooti nga gwokolimira siyakoma ssente ate n'oteekako vuma naye abaavu we bati omutawanya ennyo akuvuma obwavu busula eddalu obwavu nga bwakulimye obulungi busobola okulya nogana gundi tetumutegeera bwe wali oluyimba buli tewasekanga nga mushutinga nga tushutinga saaseka ng'otuusawo ku butama bumwengedde tosobola kuseka kubanga oba okyambadde tosobola kuseka omukaga yali mukambwe teyali mwangu yali mukaawu yali mukaawu akuweeyo kaliyo akalala obuyimba obuleeta abannayuganda mu sheeno ntegedde ayagala walituweemu kali ka paati ogenda n'ojjayo entebe ng'obadde ogenda kuwaata n'ositamira emmere n'ogikuba ebisiraani eyo gy'ofumba n'onzijulira ngenda ennenya ssente nanzifuna ntya nga tekisiraani nkijja waka gwakunamira emmere gwonkuba ebisiraani komye okunamira emmere tufunenga ssente abakazi ennaku zino nga tebafukamira kyoga abasajja balina ebisiraani nga balina ssente batya sajja baana bawaata emmere bwe batyo naye abasajja ssente bazirina amasajja ssente bakola bazirina ate abatazirina ate bakazi bawe bokufukamira bafukamira wanyi balina okuba nga bakazi bawe nofukamira bafukamira kirungi nnyo omuntu n'atulemera abaagiwadde ekitiibwa kakati bwe tuba tukuuma obuwanga bwaffe waliwo ebintu byetutatunuulira oba kitegedde oli bwakugamba tokwata ku nnyazaalawo toyinzaga naye nze bwemukwatako nga mpulira nnyumirwa nga ndaba takankana waba omwana eyaŋŋamba mbu buli nazaala akankana mbu mulwadde bwavu bagende bamujjanjabi okitegedde yeetaaga ddagala kati kyekyo kyoŋŋamba ku kiri ekituufu kisigala kituufu n'ekyamu kisigala kiki so tetulina kuweewanika waggulu nga tuwaata otherwise onyala okubuuza nti olina n'okugamba lwaki twebuuza ku makya mbu wasuza oti kuba oli abuuza bwe banasuza obuyonka okola eki abasajja babiddamu n'ebyo mwami Ssebbaayi babiddamu ebyo omubuuza n'akugamba kiki omubuuzabuuza biki good morning oli n'agamba bwaki ekitegedde
kati bwe tugenda tunoonya Sabaroli.com nziereno nzieraba obwa ayakujjula mu show yawo ku Climax kuba oyinamu kwoyisaamu awo akazungu agamba nti kati nga nsiibula omukulu ono njagala nnyo akatalekeka katwalako obufumbo ennaku zino abaana bafumbirwa ab'omulembe guno era embaga nnyingi n'okwanjula kuyitirivu kyokka ate baawukana nnyo ate mu bubi olowooza bw'otula eno olaba bw'otyo kizibu ki kye tulina ku mulembe guno kiri kiwadde ombuuza mu bayimbi kyekimu neeno mu bufumbo tujja tulina bye tusuubira bye mutunuulidde oli bw'atunuulira tobalaba okwo atalina mmotoka talina kyokola ki njagala omusajja nga muwanvu ng'alina ebirevu nga bingi ng'alina ebyoya mu kifuba nga byonna byayogera tekuliiko kya mugaso n'eki kubikwatagana n'obufumbo akati omulala n'omuvubuka n'agamba njagala omuwala ng'alina figa owulira nno nga mweru ng'alina omuzigo mu mannyo ng'alina ebbeere bweriti oba bweguti bugenda okubeera paka ebbanga lyonna kakati ebyo nga byonna byonna ku kintu ekiwasisa omukazi ku byonna tekuli nekimu ayiwava omutawaana n'ekirala kwega njagala omusajja omugagga kati ekyo kyennyini bulwadde bw'amaanyi nnyo buli muntu gw'olengera aba alina olugendo gye yakola ki gyeyava teri yazaalibwa na nsimbi okuggyako abatono abazaaliddwa mu families ne basanga ebintu nga byakola ki nga byaggwa dda naye buli muntu yenna alina olugendo lwo era n'akugamba nasooka bwe nti nenzimbawo akayumba kano bwe namala akayumba kano nenyongerawo bwe kati yenze kati gwokola ki kakati abaana abogamba oli olugendo tebalwagala baagala eno mu buwanguzi baagala mu buwanguzi bakowa mu bubanjagala nga bwendi befuula abasajja befuulira abantu baabwe kakati omukazi oyinza okumwegombako byonna byomwegombako byonna mu myezi 2 nemugana ne mwanjula oba myezi 3 ogenda omutuusa ewaka ogenda okulaba bino byonga wabiraba kituufu nga bikola kati nga waliwo ekitakola ate nga kyekyamaanyi nnyo kubanga mu kuwasa omukazi mulimu okulabirira n'okukufumbira n'okukuzaalira n'okuzimba famire mubeere waki mubeere wamu kakati oyinza okwekanga mu bbanga ttono nnyo nga byewali osubira mu mukyalo oyo ku byonna nga talinaako n'ekimu ku byonna byonna byetwogedde ebyandibadde bibeerako nti lwaki omuntu awasa omukyala okufumba nga tamanyi oba nga nebyafumba tebiwooma bw'omuyigiriza lwa lutalo enjala zikoma eno tasobola kukwata mu masanda n'okuwala obwazi obuliri nga takola ki nga takumanyi ne handling omanyi wano mu kusooka ebyomukwano tosobola kumanya mpisa za muntu nze n'abantu ebyokuwasa baali badde babivaako wasa okukola emikolo baali badde bagivaako ne bagikolanga ng'amaze kweza nga bajaguza myaka gye bamaze okitegedde kati oli n'agamba mukazi wange tuwezezza emyaka emeka 10 mbadde njagala tukoleyo tujaguzeeyoko n'abakadde tugende tubeebaze naye oyinza okugenda okwebaza leero abakadde nkera walo ne mwawukana n'omuwala byebiriwo kati kati mbadde njagala nga tetunakwebaza abakadde tusooke tutambule tubeebaze nga tulina kye tukozeewo ndekye mbadde ndowooza eyo yendowooza y'omukulu so hijab nation y'omwaka guno eriyo ennaku z'omwezi 28 29 ne 3 awo ku Tirupati Mazima Mall balinawo medical camp yabwerera abakyala bonna jangu bakukebere breast cancer cervical cancer gwa alina obuzibu mu kuzaala osobola okubeera nga ate naawe oyitawo byabwerere gamba leeta muwalawo maamawo sisitawo mukyalawo buli okasaba nga mukyala Tirupati Mazima Mall ennaku 3 nga bakebera abasawo bonna bagenda kubaawo nga babwerere naawe alina obuzibu mu kuzaala osobola okujja n'oyogerako n'omusawo nani bali awo bakugamba nti bawe omwana kuva ku myezi 4 mpaka ku myaka 4 babeere nga ate bakubeerera naye okumulekera omukozi n'amukuba at least omutwala ku Elite nani zaawo enajja nankumbi ne babeera nga ate basigala naye
bwe ntyo njagala okubeera nga ate mbajjukiza nange kanyongereko eddoboozi lyange ennaku z'omwezi 31 omwezi guno gula tiketi nga bukyali banaye bwetyo bwe tubeera tubagamba mbivulu wano ne mubinyooma ne mutandika ku lunaku okukaabirawo ku geeti nga baggaddewo Sheraton temulowooza nti baba batutte Namboole oba Kololo nti buli omu bagenda muga yingira abagenda tuuka bagiggale jjukira mulimu tables ate space yaffe mugimanyi omugenda ba ordinary ntono nnyo so beeramu abo abatono abagenda okugula katikati gula tiketi yo kati gwowa tiketi oba oyingira buyingizi nga basikaninga nga gwoyingira tosobola sigala bweru nga baguze tiketi yo so gigule mu budde obeere nayo oweewale okubeera nga ate bakuzaayo emabega so omukulu abantu ogambye mutandika saa 12 muggalewo ku mukaaga tuggalewo ku mukaaga abantu balina kujja nga obudde bukyali buli omu agenda tuwa oluyimba lwe nga bwe twalulabanga era yensonga gye tuliko nakati bwenva wano tuli mu lihasho tutemazemu emyezi 3 bwekiri emyezi 3 kitegeeza nti abantu kyebagenda okulaba kijja kuba nno kiralamu kigenda kuba kiralamu tumaze emyezi 3 kale kaddeebaze Honorable Nyombi Tembo webale omulimu omulungi omukulu balunywa naawe webale nnyo webalire ddala namwena abaakadongo kamu mwebale nammwe kukkiriza kuba muba butakkiriza tekyandibeddewo munzikirize mbasiibule musiibe bulungi mweraba Executive Media. Focus, innovate, succeed.